Hello, bane mwasuze mutya. Ndi wano tutumbuze. Mbalamusiza nnyo. Nsaze okukola ka video kano nkashayiringe naawe Munnayuganda. Banyabo ne bassebo nga tutadde ku bbali ebyobufuzi byonna bye tukkirizaamu, endowooza z'ebyobufuzi, z'eddiini n'ebintu ebirala byonna byonna nga tubitadde ku bbali. Wabula nga tukomye mu bantu ffe ng'abantu Bannayuganda. Bannange nno gye tuyise wala, Uganda eno gye yise wala, tuyise mu kubonaabona. Mukimanyi bulungi nnyo twayita mu slave trade, ne tuyita mu bassekabaka abaali ababi ennyo, abatujju, abaddiranga engalo z'abantu ne bazifumita ku mmuli nga bawanda amalusu mu kamwa k'abantu nga bamaze okwegoga. Ne tuyita mu bizibu biyitirivu nnyo, ne tujja tuwambewo omuzungu wano, omuzungu ne tumuwona, ne tuyita mu colonialism. Obuyinza ne bumala ne butuddira, ne tulowooza nti ensi yaffe ekyuse. Bannaffe bennyini abaakwata obuyinza wano mu Uganda ate ne balemererwa nabo okukwasaganya obukulembeze, ne ssemateeka ne bajja nga bazikyusa. Obutujju ne buba bungi mu nsi, ne tubonaabona mu mirembe gya Obote eyasooka, Obote eyaddako, Idi Amin, ne tugamba twegatte ku balowoozebwa nti bajja okununula eggwanga. Abantu baffe ne bafa abasukka mu 5,000. Ne tugamba nti buli omu nassa ekikkowe. Ne tulowooza nti tufunye ensi empya ne tukola ssemateeka. Emyaka 10 ne tutambula ku ssemateeka. Museveni gwe twali tulowooza nti y'omu ku banunuzi n'ajja ng'afuukira Bannayuganda akayinja mu ngatto, n'abafuukira vampire, kati atufukidde kizibu. N'ensonga lwaki nkoze vidiyo eno, gye njala tusharinge ne Bannayuganda bonna, era gye njala nawe osharinge ekirowoozo kyange kino. Bannyabo ne bassebo, amanya nze Nyanzi Fred Ssentamu. Byonna bye tukola nga tubitadde ku bbali, tusooke tulowooze ku ggwanga lyaffe lye tuzimba, n'abaana baffe abanaatuddira mu bigere, n'ebikolwa bye tulaba kati. Gwe nnyabo nawe ssebo ali eyo asirisa obusirisi, ng'olaba ensi yaffe yonooneka, ekyokola tekiriiyo. Tetusobola kutunuulirwa bikolwa bya butujju bikolebwa ku miti mito ne tusirika busirisi. Neewuunya okubanga abantu ab'obuvunaanyizibwa abakola emirimu egy'amaanyi mu gavumenti, baminisita, permanent secretary, executive directors, businessmen mwenna abali mu bikuubo, abazanyi b'akatemba n'abayimbi, abantu ab'obuvunaanyizibwa, ne muba nga mutunula ne musirika busiisi ne mulaba nga obutujju bukolebwa ku Bannayuganda, abavubuka abato abatakutte emmundu genda mu nsiko, abatakoze butujju, abantu abandibadde batwalibwa mu makooti, n'amakooti n'ekkooti ne zifuna emirimu, ate abantu ne balamulwa. Ne bakwata abaana b'abantu ne bababaaga, ne bakwata abaana b'abantu ne bakuba emiggo, ne babasala ejjirita, ne babookya ebigere, ne babagolola ne paasi ezookya. Gw'omusumba mu ekereziya n'olinnya ku olutaale n'ovayo nga toyogedde ku kigambo kikwatagana na nsi ku nsonga eyo. Gwe pasita n'ogenda kubuulira ku kituuti, n'ovaayo ng'oyogedde ebigambo bingi nnyo mu Bayibuli naye ng'ebikulinaanye mu nsi yo tobyogeddeeko. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media ebyakakwenza, baali bagamba teyakubwa, ne mulaba ekyamutuukako. Mwalaba ekyatuuka ku mwana Masiruka. Abantu bano lwakuba bavayo ne boogera ku nsi nga bwe bagiraba, nga kye balina okukola kukwata peni na lupapula kuwandiika, nga nawe obaddamu nobalizoninga ne peni n'olupapula.
abalakola mobilization ya kibiina kya bufuzi ekiri constitutional. Ebintu bye bakola basharinga constitutional rights zaabwe mu ssemateeka gye tuyina. Naye mutabani wa president eyandibadde afuuka ekyokulabirako n'avayo n'alagira ne bakwata ne babakuba. Abaana bangi abali mu makomera abamu baafa situmanyi, kubanga bw'otegereza toki eyo waliwo abatagiyitako nga bamukwata ne bamutwala ne bamukuba azirika n'abafaako. Emirambo gino bagiteekawa. Abantu bafa baabula, abaana b'abantu babaabula nakati nga babanoonya baabulirawa. Ne batagenda kulaba ku malaalo gaabwe baaleka abaana baabwe. Kiki kye musimba mu mitima gy'Abannayuganda? Ensi muzimba nzimbe oba muzimbula nzimbule? Ekigendererwa ki basajja mwe kye muyina? Naye naddala ddala mmwe abasirisa obusirisi namwe muli batemu. Omuntu ng'olina kapasite ebaako ky'oyogera n'osirika busirisi nawe obeera mutemu. Oba tukozeseza buvunaanyizibwa bwo. Biki by'obuulirirako ebikwata ku bazungu, ebikwata ku bintu ebirala byonna, ebikwata ku bugagga n'ebintu ebirala, ng'ebikwata ku bulamu bw'abantu tobiyogeddeeko ng'oli munnaddiini? Ebintu bino mulaba ng'ebyokusagana bijja baddira. Tubabuulira ebintu bino nammwe bijja baddira. Bigenda kukwata ku baana bammwe, ensi ejja kufuna wano ekizibu, neffe omulimu gwaffe tugukoze. Tuvudde ne twogera, tetusirise era tujja kusigala nga twogera. Oboolyawo oba n'atunonera ng'omulimu naffe tugukoze. Eno eringa njiri ya Kristo, eringa njiri ya nnabbi, teri yeekwasa nti takiwulirangako, teri atalabye ebifaananyi bino, teri atamanyi kigenda mu maaso. Ebintu biyise ku leediyo, biyise buli wamu wonna. Twebaza bannamawulire abasobodde okufulumya ebintu bino, ensi n'ebiraba. Gwe alina essimu tosirika busirisi, kozesa essimu yo bulungi, tutereeze ensi yaffe. Bannyabo ne bassebo, ennwana yakyuka. Ennwana sikyali ya mmundu na masasi. Museveni agezaako okusika abantu baveyo balwane abatte, kubanga y'engeri yokka gye basigadde kati okuva berwaneko. Ffe tetujja gigendamu. Ffe tugamba mukozese amasimu gammwe mutambuze message eno. Abantu bano bamanye tebasobola okufuuka ekikolimo. Bwe kiba kisoboka baveeyo beenenye beetondere Bannayuganda, kubanga enkola gye basigaza yokka basigaza mu buyinza yakutiisatiisa abantu, kubanga ekisa ejja kutuuka nga ne ssente tezikyakola, nga tebasobola bagula, nga tebakyasobola tugula, nga tebakyasobola kugula bantu, kubanga abantu bamanyi kye baagala. Abantu baagala nkyukakyuka, just as simple as that. N'olwekyo bannaye tuveeyo tuleke kusirika. Bw'olaba amaseruka nga bamuyisiza bwe batyo, enkya ajja kuba mwana wo, kubanga abaana abamu balina ideas za njawulo, balina okulowooza kwa njawulo. Ojja kuzaala omwana ye agende ku opposition, bamukola ekikolwa ekifaananako bwe kiti. Lwaki tulinda ensi okusajjuka? Lwaki mulinda abantu okusituka ne bagezeeko okwerwanako mu mbeera etali nnungi? Kale bannaye twongera okusaba Bannayuganda bannaffe mwenna, bannyabo ne bassebo, bapasita mulina ekibiina ekibakulembera, abalokole, born again Christians, kuŋŋaane mwekolemu omulimu, muveeyo n'eddoboozi limu, mwogere ng'abasajja n'abakazi abakkiriza mu Kristo abakoze omulimu ogwo. Tubeebaza. Ekereziya bannaye mwongere okulwana, muveeyo tulwanyise ebikolwa bino eby'ekitujju. Abakulembeze b'ebyobuwangwa mulekeraawo okukkiririza mu ekyo kyokka kye mulimu awo. Ensi eyonooneka, ensi yaffe eyonooneka. Ensi yaffe yali
twali tumanye eteredde n'ensi yongera kwonooneka. Nze byange bannange mwebale nnyo, mwebale ddala tukubula n'olowooza. Mukama abeere nammwe.